Tubaniriza ku mukutu guno Omulubaale divine. Nze nakawala na mirembe nze atuuse okuba nga nkutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Of course beside me ninawo Nalongo Nalubaale. Hello. Tuli kyomirembe ebugaba Ssese gye tusinzidde. Kale tubaniriza nnyo bannaffe ate ne tubasanyukirako nnyo mmwe abapya abakajoyininga omukutu guno. Ky'oba osooka okukola subscribe, w'omaliriza nno ekigambo ekitunudde mu bbanga ekiriko like nakyo beera ng'okikoonako okanokadaako obe nga tosobwa mpeereza zaffe za mukutu guno. Kale nno mwabatuteerayo ebibuuzo eby'enjawulo bannaffe mmwe tubasiimira ddala, nammwe abalekawo comments zammwe ez'enjawulo ku misomo gye tuba tutaddeyo. Tusiima era muba muwagira empeereza zino mutwongeramu amaanyi nti bannaffe ensonga eno ddala omusoga agamba atya ekintu ng'akitegeera nti akikoba budinda. Ayogera ati Akikoba budinda. Mbadde njagala kwogera ku lusoga. Kijja kwetaagisa okusooka okugendayoko. Ebusoga? Okay. Wamanedda ndowooza mukitegedde bannaffe nti olwo nno ojja kuba okitegeerera ddala. Olunaku olwaleero tulina ekibuuzo kyaffe kino. Nalongo, omaanyi g'Omulubaale ayita nago? Kubanga tuba tunuulidde mu mbeera nnyingi ez'enjawulo muteekako ebintu bino wammanga. Muyina omuge, muyina amatembe, abamu bayina emiggo gye bayita nagyo. Bino no biba bituddemu amaanyi gammwe. Muyina engoye zino ze mutera okwambala ez'ettabbu, ate mukoma okwo ne mukuma kano akooto ak'oku mimwa, kale nga ziri payipu ezaalagirwa ez'ettabbu, nazo muziyina okukola emirimu gyammwe egy'enjawulo nga mutaasa ensi eno. Kati nze kye neebuuza nti wakati nga mukozesa ebintu bino woba tobiina, kiyinza kuba kitya amaanyi g'Omulubaale ayita nago? Osobola okwesanga mu mbeera ey'akazigizigi ng'olina omuntu ono gw'olina ottaasa n'osobola omutaasa nga tolina bikozesebwa byo bino, oba tuba twetaaga tukube ebugaba Ssese babe nga ebintu bye babikuteera kaato? Neeyanziza nnyo ekibuuzo ekyo Nalongo. Okay. Mbaniriza bassebo ne bannyabo era mbeebaza olw'okwekuumira ku mukutu na buli kimu kyonna obuwagizi bwonna bwe mutuwadde abakontributinze ku kijjo kyaffe mutaasa mwebale nnyo. Mpoza ekijjulo kyadde. Okay. Abakontributinga ku kuzimba kiwa mirembe nammwe bannaye muli basufu, mwebale kwagala ggwanga lyammwe. Kale nsonga nnyingi ezigenda mu maaso naye nga tuzikwasaganya mpola mpola. Mwebale kwasaganya nsonga. Weewaawo Nalongo. Kakati Nalongo, ekibuuzo ky'obuuzizza ekyo nti ddala neetaaga omuge, neetaaga entembe zange okubeera nga mbaako kye ntuukiriza. Ewatali muggo guno oba oyina obusobozi? Ya, kiva mu kwekkiririzaamu. Eriyo abantu abali ku mutendera ogw'amaanyi ag'obutonzi. Batunnyonnyola abo baba batya? Abo yakusanga awo n'omugamba nti omutwe gukuluma, n'agukwatako n'akuwandako edduki n'eggwanga. Ky'ogamba abali ku mutendera gw'obuzaale ekyo tebakisobola? Bw'aba akoze emitendera gye n'agituukiriza. N'agituuka n'abaako waagituusa. Naye aba n'obusobozi. Asobola okukikola. Weewaawo. Nga talina kintu kyonna. Era Nalongo osobola okukyenkya n'ogamba nti leero nzukuse bulungi, ngenda kutambula naye nga ngenze kuwa abantu mukisa. Ya, buli na mukisa agenda gufuna. N'oyingira ekibuga n'otandika okuguba metta. Wakati mu kumanya ne mbutakola ki? Ne mbutamanya naye ng'oyambadde nga bo era ng'ofaanana nga bo naye nga gw'omanyi ky'oli era nga kyanjawulo. So kuba kwekkiririzaamu n'otoba nervous, amaanyi gano gasobola okusigala nga gakola. Si weewaawo? Weewaawo. Ya. Kale nno Abalubaale bannaffe
eriyo mmwe abagamba nti muli wala watambula otyo kipayopayo wasobola kutwala kantu konna ekibbo ky'abajjajja nakireka ensawo eri waka era embeera mbi nnyo nedda weekumekume weekuŋŋaanye fukamira yogera kyogamba sobola ofukamira obufukamizi ne mbayita bino ebintu ne bituukawo ebintu kimukwana ebintu bye mba njagala ndi mu mbeera ya ttagali ndi eyo ku mawanga ndi kuyiribayiriba saagenda na kibbo bayinza okusibira mu kkomera nga lyesimbye nga tolina nabo weeweta olwo tugambe nti tojja kwogera nabo ne bw'oto yasamya lulimi lwo gwe kasita obakoola mulimu gwe munda alongo nojja kuba otubuulira ebyama by'otukwese otugambye tusobole okwogera nabo nga tetuyina mige nga tetusudde mmwanyi osobola ate ne batuwulira embeera ekusobozesa butereevu baba bajja kuwulira kubanga baba balinze bulinzi obeeko kyogamba era bw'obalaga nti kati kyolimu tokyagala batandikirawo kubanga baagala kikugjamu era bw'obalaga nti ekyo kyolimu okyagala batandikirawo kubanga batema empende zikikunywerezamu kale nno tulina okuba nga tumanya nti tulina obusobozi obukola nga tetulina bintu bino wammanga osanga oli yalitaasiza omuntu naye ate najjukira ate ebikozesebwa tabiina bajjajja oba yabaleseeyo eka mu kasubi kale mbeera ng'ezo endowooza gy'abayina osanga oba oli awo etali ntuufu bw'eba mbeera nti bajjajja obeetaaga munnange just a mention nti mbeetaaga gwe kuba just mention the word jajja mutegedde I'm in need of you mbeetaaga okay ekyo kyembeera mbagamba bannaffe abali eyo abeekumira ku mukutu gwa Nalubaale Divine nti gino emisomo nga gino tugibateerawo mube nga mubaako ebintu nammwe bye mwebuusanga mmwe before you consult someone yogerako ne bajjajjaabo eno embeera y'okulowooza nti mmwe temwetegeerera muleka ababategeerera wobeera mu buzibu you always have to ring someone kino no ne kino ompa magezi ki nkole ntya abantu bano beekwate kubanga woba obaddenga ku mukutu guno ekituufu ojja kuba oyize butya bw'oyogera ne bajjajjaabo kuba emirundi mingi Nalongo Nalubaale abaddengawo okusomesa ku butya engeri gye twogera ne bajjajjaffe communication between us with our ancestors nkulu nnyo yatulaga nti attitude nayo gye tukozesa ematalinga kale tewesiba mu mbeera eyo ey'okugamba nti bino sibiina ngenda kusimatuka ntya nze okiririzeemu ate manya nti gwe kennyini gwe bajjajja oyita nabo kubanga yatusomesa nti bano abantu bali implanted in our blood bali mu DNA yo so tobanoonyeza walala wakati ng'obanoonyeza mu masabo teweewummuza wano nawali sooka obe ng'obeobuuzaako si bwe kiri kale kyobeera okitegedde nsaba obe nga olaikinga ka audio kano ke tutaddeyo ate olekewo komenti yo oba olina ky'osobodde okuyiga omusomesa affe ow'olunaku nkwebaza Nalongo Nalubaale okubanga osomesa eggwanga ekituufu twakufunanga kirabo mulimu ebibuuzo bye ŋŋamba nti singa teyali ggwani ebyo yali bituzzeemu kale weebale omulimu ogwo ate nze nno nkwebaza kyansusso okuba nti buli wenkuyita ne nkugamba olinayo ebibuuzo eyo ate munnange tokoowa kale nkwebaza obudde bwo bw'oteekamu okuba nga osomesa eggwanga ate ne nkusabira ne bw'osomesa bennyini babe nga bajjamu omulamwa lwaki nedda kambasiibulire wano ate beera nga otulindiridde ku mulundi gwaffe oguddirira nga nkuleetera Nalongo Nalubaale n'ebibuuzo ebirala bye mba mumuteereddeyo bye muteeka mu inbox zaffe ezo ajja kubanga abiddamu tofaayo woba olina ekikuyitiriddeko essimu yeebeerakooko banga omukubirako obe ng'oyogerezeganya naye ate gwana abeera mu mbeera embi throughout gwana afuuka ekyokusekererwa nedda yajja kubasomesa yajja kubanga ataasa eggwe Omulubaale ali eyo ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa
nga tomanyi ani gw'osobola kwogera naye. Si weewaawo. Tugenda kudda ku nnono bajjajjaffe tujja baagala era nga ajja kusomesa butya bw'osobola okuzza omukwano between you and your ancestors. Akuume. Weewaawo.